Manya Makona Brand of Uganda wamone chali wange amasembe elimya gwenkola naye onakululwa lero tuli wano nga tuli mu unveiling office ya omukyala amanyikidwa nga Nalongo Kitone ndoza fena na Uganda gwe tumanyi nga akyasinza okubulirira abakyala mu ggwanga Uganda ennaku zino era akutte internet asangibwa wano ku Mengo kumpi ne ekipande kya Royal Institute University Mutesa Royal Institute then awo olaba waliwo n'ekipande kiriko some digital photos studio then nokkirira wansi ojja olengera bulungi office ye eriko green ne bwa white era waliwo n'omuti ogwa fene mu lulimi Oluganda so munaye mwena abamwetaaga omukyalo ono akola ku bintu bingi nnyo abulira abaana ab'obuwala ab'obulenzi ate nga wamu asobola okubafunira kyetwandiise omubeezi naddala mu abakyanoonya bw'oba onoonya musajja nga ogoli eyo omukyalo onoonya musajja asobola okukubeererawo okukulabirira n'okukwagala osobola okumutuukako omukyalo ono ebbanga ddene tuzze tukola programu naye era nga ndowooza ebintu bye mbadde mubiraba bibadde genuine ate nga ayogera nga omukyala omutuufu njagala tukkirire mpola mpola nga mulaba ofiisi y'omukyalo ono amanyikiddwa nga Nalongo ekintu kino yakitandikawo lwa nsonga nti ayagala abantu mubeere bulungi abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era nga Nalongo ffe tumumanyi nti y'omu ku bakyala abakyasinza okubeera genuine wano mu ggwanga Uganda wamu ne Kampala mbadde nguddemu awo katono nnyo naye nga wamanye ekkubo lye Uganda nti bwe lityo we lifaanagana naye nga tekitulemesa kuba nti tukyagenda mu maaso ddala wangi Kampala bwetu weebeera tubisuubiranga so nga boolaba bwoti yeno environment Nalongo mwagenda okubanga akolera olaba wano waliwo ekintu tobakubuzaabuza twabawakubuzaabuza nti Nalongo alina office endala Nalongo office ye esangibwa Mengo okumpi owali ekipande ekiriko Buganda Royal Institute of Business and Technical Education Mengo kwekyo kyennyini okkiririra bwoti nojja wansi n'olaba waliwo environment enfaananiza bweti wamu n'omuti gwa ffene gwe Mademba gamba era nga oba omutuuseeko direct ennamba ze zibeerako nnyo wane ku media yaffe oba ku channel yaffe tuzze ebbanga lyonna tumukola ki tubibalaga naye nga mulabe nti omukyala owai oli otya nawe gyendi oyo tyasebo oli bulungi ku bulungi kwennyimiridde webale kukola gundi business eyimiridde kati si business sooka onjozaayoza okuyamba baka abasajja nga nkozesa data w'abaze kadde mwako nyamba okuyamba ensi nga nkozesa data baze gwagula sooka okitereeze weebale kuyamba abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ng'obatereeza ku data w'abaze Saalongo kiddemu gumu nyinza bisobola naye Nalongo ng'olina omutima omulungi nyina omulungi n'omubi kuba ndi muntu sometimes omuntu gwankwata obubi nga mu blocking waliwo abankubira ne bambuuza ebintu ebitakwatagana nga biriwa waliwo ebitakwatagana nze simanyi mbu waliwo abawala abeetunda awo njagalayo ow'ekiro kimu nze tebankubira abo sibyagala saagala baddemu kunkubira saagala baddemu kunkubira olina k'ogambyeko wali n'ogamba nti ogenda osobola okufunira abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi naye waliwo omwana ambuuziza nti ne bashuga mami oba bafunire awo oba ne bashuga dadi shuga mami simanyi ekitegeeza kuba kiri mu luzungu alina muko kasente ate ng'emyaka mikulu ekigendererwa kyange si kyekyo kubanza ebbanga bwe nali mufumbirwa saamubuuza nti olina ssente wabula nawuliza bigambo birungi biva mwakola ki muye kati nze kyenjagala abantu bategeere nti njagala oyo anoonya omukazi ogw'okubeera naye bakkaanye excuse me n'anoonya omusajja ow'okubeera naye bagende muki mu maaso saaba banoonya ab'okubba kitegeeza kyekimukaddiyiza kyekimubeezezaawo nga yali kireeresi kuba ayagala baakola dda okoze eki nze njagala ayagala muntu bakolagane bakulaakulane benjagala abo bonja babeerawo mpaka lasiti nga buli weekend nkeera kusiba mushanana era koolo nampima ajja kukiraba leero n'akaviiri ogenda kakyusaamu aye sobola kakyusa kuba zino enviiri z'abaze enviiri nzikyuse alabika ali kasimu wamma enviiri nzikyuse ate kati abo be bampasa kati ate mwe abalala simanyi kye mugamba oyo bw'ayogera Saalongo y'abaagambye bw'aba agambye nedda abalala awulira nga enviiri zange tozaagala tonkubira ndeka kuba omusajja namufuna nyambako abalala bafune omuntu byabwereere oba muntu balina okugyamu n'akasente ozisasuka mitwalo emeka 5 ku kizibu kyonna ku mbeera yonna olw'ensonga okujja wano nvuga mmotoka yiiyo
wafunye emmotoka Nalongo kiki okola ekyo kawuka kadde kantambula kakutambula sagala kayonone mataga ssanyu nyonsa owaye wafunye emmotoka ffe tunakusobola saafunye tulina ekibanda kyamba nnungi ffe tuzikola ki mwabazireeta ne kati nina omwana nze boda nakati nzaagala nnyo nesobola tambuza mwana wa musajja ku boda laba omusajja future husband mbadde nsaba omwana w'omuntu ng'oyo bwakusanga naye ku boda kati bwe bantomera abantu mbagambe ki mbadde nsaba omukulu oli asooka ajje katono nnyo mutoowo soko gye Jemba Jemba soko gye olamusa abantu kubanga kati eno family Jemba oli otya sebo ni bulungi mugamba mutya Nalongo final afunye ofiisi awagenda okuba nti abuulira abaana abo bwana abo obulenzi kino kyogerako kinga mu mutoowo ekyo kirowoozo kirungi kubanga ebiseera ebisinga omuntu okuvaayo okubeerawo ku bannayuganda kyekintu kyensinga okwagala mukulu wange alaze ekifaananyi ekirungi wabula nze ndowooza kisobola obutakoma ku ye n'abantu abalala bali eyo mubeereko n'omutima ogwagaliza ebiseera ebisinga wooyagaliza ofuna ffe ekitukuumye okubeera nga tuseeko ne tuva ku emu yali tetunnatuuka wala nnyo naye okubaako we tutuuse bantu wobeera ng'okolagana bulungi n'abantu nga tolina mutima mubi eri bantu ng'oyamba kubanga si kyenyumya naye ndowooza naawe osobola okumpeerako obujulizi nti sobola kusanga muntu ng'ali mu bwetaavu mu busobozi bwange ne simuyamba kakati w'okola ebyo Katonda akwanukula nze neebaza Katonda eyamuwaddewo ofiisi asobole okubeera ng'asobola osisinkana abantu era ngumya abaana abawala gye muli eyo nti bwe munaaba mukolagana ne Nalongo mujja kuba mukolagana n'omuntu omutuufu mwabagala okupuruvinga oba mutuufu mupuruvingire ku nze kubanga nze ndowooza asinga ne taata wange okubeera okumpi nange era ndowooza asinga ne taata wange ne maama wange okumbuulirira nkoze ebintu bingi nga ngamba eyo gy'ogenze owaba wano kyokoze kino kyekituufu nsobodde okuzimba obulamu nenfunamu n'akasente ate nenkakuuma kuba mbadde nga nkafuna nga nkanywa nenkamalawo mu bbaala ekizibu ng'atunda emmotoka ng'agenda mu bbaala omwana naye Nalongo alina akantu yayogedde n'agamba nti nno mwakula babiri era mwabonyaabonyezebwa nnyo bakakitammwe naye ekibuuzo kiri nti gwe ng'oli munene nze okuva le nava ewaka nentegera munabonaabona nnyo nanoonya ebintu bibiri nanoonya sente ne sente bye zikola sente we nazifuna ne ngamba nti omuntu afunye sente alina okuba nga alya buli kaseera w'ayagalira omuntu afunye sente nze siddira kiswa kiyiwako gundi kiyiwako ttako nansinga obugagga mukulu wange ansinga obukulu n'obugagga kati nze we nafuna sente nfuna ebyokulya mu budde simanyi we batambuza bigere okuleka nga nva wano kutuuka wali mmotoka obanga ngenda kwebaka ebintu byonna ebibonyabonya omuntu akogesi bikola simanyi we batambuza bigere okuleka nga nva wano tuuka wali mmotoka oba nga nva mu mmotoka genda mu nju kwebaka ekyokubiri simanyi we bavuga mmotoka emu weefa mba nyina okuba nga nvuga emmotoka ez'enjawulo eno weefa nkubira ali ewaka ndeetera endala zonna we zifa nkubire mukazi wange mugambe evuga eyiyo nnone kati ebintu byonna obadde oyagala nkubira ani alina omukazi omwo ate ngenda kumwanjula naye bwe kunyanjula Nalongo bw'agambye nti nno agenda kunoonyeza abaana abo bwana ab'obulenzi nkulabye akasimayiro kazze era bannange kikole nange wantawanyiza mulamu wo paba nzija buzimu woofiisi era kati muwoninge Nalongo omwana ono alina akantu kayogedde n'agamba waneeno nga tusala keeki n'agamba nti ayagala mukyala ng'alinamu no kyabadde ategeeza omanyi kyovalaba n'abannayuganda lwo abankootinga obubi agambye tayagala muntu ava eyo nga gwenozze kunoonyayo balina ssente try to understand someone naye bwezi oluzu mbadde nsaba otunuze wano ladies and gentlemen Nalongo oluzungu kati alufuuwa budinda tutandike nze Salongo yasoma bujja munkubisa embogo amafyucha husband lubadde lutuufu naye lwaki tutandika kubuulira abantu mu luzungu ate abantu abasinza okulemwa obufumbo era luzungu ayi nange lwe mba nsimbukiramu abaana basoma luzungu so si kumanya mu butonde omuntu abeerawo ati kati nze nate sikyaddewo na kusoma kubanga abasoma ye banoonya nze Mukama yabimpa nsomera ki obadde ogamba nti abakyala bakola abakyala sigamye mbuno saagala muntu ajje ng'ali eyo agambe ngenda wa Nalongo kufuna mukazi ayina sente ekyo Nalongo sikyanoonya tayagala musajja ajja anoonye mukazi ayina sente saagala mukazi ajja anoonye musajja ayina ki ayina sente nze nkugambye nze ng'omuntu nze sobola kwagala mukazi mwavu nabonaabona nnyo nakyawa obwavu n'abaavu nabakyawa wakiri mbeera n'abakozi abalina essuubi erigaggawala
Nalongo oyinako oyogera akasembayo kuba mutowo ye yakowa obwavu n'abavu. Nsooka okwebaza muzeeyo okujja wano ng'enjala emuluma. Mu kisiibo. Makona tosiiba njagala musanyukirako kubanga njagala ndabe ku mwana ono ng'awasizza era mbadde nsaba abeera omu kwabo abagenda okusooka ku layini weebizoba nga registration weeziri okujja okunoonya. Bayizawe Makona nze ngenda kuleka wano sende mu kitabo kuba sinze sekuritale. Ate anti wano ku reception wali mu kitabo Bridget ayagala emitwalo egi kubanga wano abakesesi ebajja bingi ebitwala wano sente nga boolabye parking biki security masannyalaze n'abakolawo balya 5 gyo ngenda gisasula ate nkunoonyeze nsasulira kuki nga tokkirizibwa na kugamba mbu ate simusiimye kubanga wadde obudde osiime oli kadde aba mu katale. Nze ngenda okubeera chairman w'okukyala kwa Makona nga Nalongo amaze omufunira bannange mwebale okubeerako yono omukyala Nalongo byayogedde byonna ku Makona abadde ali mu lusaagiriro naye nga tubaagala nnyo mwebale.